okubala essuula 2 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo abaana ba Isiraeri ekibiina kyonna ne batuuka mu ddungu lya Zini mu mwezi ogw'olubereberye. Abantu ne batuula mu Kadesi, Miriyamu n'afiira eyo n'aziikibwa eyo. Ne wataba mazzi ga kibiina, ne beekuŋŋaanyiza ku Musa ne ku Alooni. Abantu ne bawakana ne Musa ne boogera nti, singa twafa baganda baffe bwe baafiira mu maaso ga Mukama, era mwaleetera ki ekibiina kya Mukama mu ddungu muno, tufiire omwo ffe n'ebisolo byaffe? Era mwatujjira ki mu Misiri okutulinnyisa okutuyingiza mu kifo kino ekibi? Si kifo kya nsigo, so si kya ttiini, so si kya mizabbibu, so si kya mikomamawanga, so tewali mazzi ga kunywa. Musa ne Alooni ne bava mu maaso g'ekibiina ne bagenda mu mulyango gw'eweema ey'okusisinkaniramu, ne bavuunama amaaso gaabwe, ekitiibwa kya Mukama ne kibalabikira. Mukama n'agamba Musa nti, ddira omuggo ogwo ogunyeenye okuŋŋaanya ekibiina, gwe ne Alooni muganda wo mugambire olwazi mu maaso gaabwe luleete amazzi gaalwo. Onoobajjira amazzi mu lwazi, bw'otyo bw'onoonywesa ekibiina n'ebisibo byabwe. Musa n'addira omuggo ng'aguggya mu maaso ga Mukama nga bwe yamulagira. Musa ne Alooni ne bakuŋŋaanyiza ekibiina mu maaso g'olwazi, n'abagamba nti, muwulire nno mmwe abajeemu, ffe tunaabajjira amazzi mu lwazi luno. Musa n'ayimusa omukono gwe, n'akuba olwazi n'omuggo gw'emirundi 2, amazzi mangi ne gavaamu, ekibiina ne banywa n'ebisibo byabwe. Mukama n'agamba Musa ne Alooni nti, kubanga temunzikirizza okuntukuza mu maaso g'abaana ba Isiraeri, kyemuliva mulema okuyingiza ekibiina mu nsi gye mbawadde. Ago ge mazzi ag'e Meriba, kubanga abaana ba Isiraeri baawakana ne Mukama, n'atukuzibwa mu bo. Musa n'atuma ababaka ng'ayima e Kadesi eri kabaka w'Edomu nti, bw'atyo bw'ayogera Isiraeri muganda wo, nti omanye ennaku zonna ezaatubaako. Bakitaffe bwe baaserengeta mu Misiri, ne tumala mu Misiri ebiro bingi, Abamisiri ne batukola bubi ne bakitaffe. Awo bwe twakaabira Mukama, n'awulira eddoboozi lyaffe, n'atuma malayika n'atuggya mu Misiri. Era laba, tuli mu Kadesi, ekibuga ekiri ku nsalo yo enkomerero. Katuyite, nkwegayiridde, mu nsi yo tetuliyita mu nnimiro newankubadde mu lusuku olw'emizabbibu, so tetulinywa ku mazzi ag'omu nzizi, tunaatambuliranga mu luguudo lwa kabaka, tetulikyamira ku mukono ogwa ddyo newankubadde ogwa kkono, okutuusa lwe tuliyita ku nsalo yo. Edomu n'amugamba nti, toliyita mu nze, neme okukutabaala n'ekitala. Abaana ba Isiraeri ne bamugamba nti, tulirinnyira mu luguudo bwe tunaanywanga ku mazzi go, nze n'ebisolo byange, kale n'awanga omuwendo gwago, kampitemu buyisi n'ebigere. N'agamba nti, toliyitamu. Edomu n'amutabaala n'eggye lingi n'omukono ogw'amaanyi. Bw'ati Edomu n'agaana okuyisa Isiraeri mu nsalo ye, Isiraeri kyeyava akyuka okuva gy'ali. Ne basitula e Kadesi ne batambula, abaana ba Isiraeri, ekibiina kyonna ne batuuka ku lusozi Koola. Mukama n'agamba Musa ne Alooni ku lusozi Koola, ku nsalo ey'ensi y'Edomu, ng'ayogera nti, Alooni anaakuŋŋaanyizibwa eri abantu be, kubanga taliyingira mu nsi gye mpadde abaana ba Isiraeri, kubanga mwajeemera ekigambo kyange ku mazzi ag'e Meriba. Twala Alooni ne Eriyazaali mutabani we, obalinnyise ku lusozi Koola. Alooni omwambuleko ebyambalo bye, obimwambaze Eriyazaali mutabani we. Kale Alooni anaakuŋŋaanyizibwa eri abantu be, era afiire eyo. Musa n'akola nga Mukama bwe yalagira, ne balinnya ku lusozi Koola mu maaso g'ekibiina kyonna. Musa n'ayambula Alooni ebyambalo bye, n'abyambaza Eriyazaali mutabani we. Alooni n'afiira eyo ku ntikko y'olusozi. Musa ne Eriyazaali ne baserengeta ne bava ku lusozi.
Awo ekibiina kyonna bwe baalaba nga Alooni afudde, ne bamala ennaku 3 nga bakaabira Alooni ennyumba ya Isirayiri yonna.